N'ekitaawo omwana ono wadde talina naye nsobola omukuwa n'akunnyonnyola kuba omusajja yakaaba kwolwo olunaku tegatta naye omwami eyandibadde afudde. Kuba zaabeera sanga bbiri ez'ekiro ono n'amukubira ndowooza ng'awulira ayagala yeetaaga okwogerako n'ekitaawe n'amubuuza taata olwo kati munsudde eno mundaba nga nze atalina mugaso mu nsi muno. Kyenva nvaayo mangu nnyo gye nayine nga ono omwana ayinza okwekola ekintu kansooke male ennaku nga mubeera ku lusegere. Ng'omubeera kumpi. Ku lusegere. Ngenza okulaba nga kigenda kimuba. Olaba asobola okwogera bw'atyo nga takaabisa. Kaakati owulira ng'ayogera oyogera ne taata we omuto. Awo ki ekyaddako bw'amala okwogera naga nti agenda kubeera bwe baamala okugamba omwana nti beereeyo tetugenda kujjayo, buli muntu gwe twaddamu okkubira essimu teyakwata. Okuggyako kitaawe eyabeerangayo ng'akuba bakunonye, bakubidde ku ssimu, bakutte essimu, bonna mbateereddeko airtime, nteereddeko gundi airtime, nteereddeko gundi airtime, naye nga bwe tukuba ffe tebakwata. Kati sente yatandika ziweereza butereevu ku ssimu y'ono? Kwono omwana taata bwe yakimanya nti bali bamuvuddemu. Okusinziira ku mbeera nze gyemuwulira ng'ayogera. Abalungi abalabi ba Kwezi Media Group wamu ne Megatron bandiriza olunaku olwaleero mwenkyaliza Naalongo Kyolaba. Kyobula. Naalongo Kyobula ono namukyazaako ko nga azze okutunyonnyola engeri gy'ajjanjabamu abalwadde b'amagumba. Era okoze omulimu munene nnyo, nsooka okukwebaza kubanga nkusindikidde abantu bangi abafunye ebizibu by'amagumba, abatomeddwa emmotoka, abafunye akisidenti n'obayamba. Waliwo n'omwami omu yankubira ekiro, omwami Kwezi, omwana waffe afunye akisidenti, nawulira oyogera ku mukyala w'amagumba, mpe ennamba ye. Angaali bweru nenjikuweereza, naye omanyi bannayuganda bw'omala omuyamba ye takuddira kukugamba nti oba natambudde bulungi ebintu byateredde ayitayo buyitizi nga mulongoose. Kale naye kyetwebaza Katonda nti weebala omulimu ogukoze ojjanjabya abantu ate era n'otuleetera n'omwana ono. Omwana ono yatomerwa emmotoka wali ku katale ka Usaafi naye Naalongo amujjanjabya amagulu, yenna yamenyeka amagulu ago n'omukono, ndowooza bagenda okumugyawo nga balowooza afudde. Kubanga yafuna obuzibu bw'amaanyi naye agenda kutunnyonnyola. Sooka obuze kuba tulaba. Bannange batuuze, bannange bannayuganda, ndi mukyala musiraamu, omusiraamu yenna assalaamu alaikum. Bannange mugyebale gyonna gye mutuusaako engalo. Abakyala n'abaami mwenna nsooka obbeebaza, mwebale nnyo okuddukira mu bujjanjabi bwange, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kunjagala. Naye era nkomyewo wano ku mukutu gwa Kwezi nga nze beebaza n'abalwadde abalala bonna beeyongera okujja, n'ensonga endala endeese ya mwana ono baamutomerera ku Usaafi. Amannya go? Nsanyusa obbalabako abatuuze ba Kwezi. Amannya mpitibwa Nagujja Angela. Yongera ku ddoboozi. Amannya ye gwe Nagujja Angela. Yes. Ng'obadde wa Naalongo ng'ali mu kujjanjaba. Nagujja ono Angela baamutomera ku Usaafi ennaku z'omwezi zaali meka? Nga 1 October. Nga 1 October. Guno omwezi gwe twakavaamu. Wakamujjanjabira omwezi gumugoka. Ng'omwanguyiza. Era abamulaba bonna abamulabako ku Usaafi ne mu ddwaliro bannange omwana ono nze mulina. Mu kubanga nze mulina ewiiki eyasooka yalina muganda we n'asooka n'amutwalako ewa maama we. Yes. Bwe batuuka essandooza ne bakaluubirira omuntu ow'okusitula okukolera, jjukira buli kimu kati akikolera wa. Oza ne bakaluubirirwa ne bamwetikka ne bamundeetera ewange ne bamunsuulira busuulizi nga tebansabye. Baamuleeta kumujjanjaba ne bamukulekera awo nga tebansabye wadde omuleeterako olugoye, baamuleetera mu sikaati ng'esikaati mpanvu eva kuno na wano. Nga sikaati eriyoka nga bwe nkyogera. Bannange ne weebale Naalongo, weebalire ddala. Mu kumundeetera nange nensalawo nenzijjanjaba omwana, naye kati embeera ng'omuntu gy'alimu aba n'ebyetaago bingi. Mu kuba n'ebyetaago ebingi ne ngamba kendi kuddayo ku Kwezi kamuleete
annyonnyole ku bantu anaaba amukwatiddwa ekisa oba kitongole oba minisita oba muyimbi oba muki oba muntu wa bulijjo bamafiina wano gwe tulina oba muntu ali mu ggwanga ng'ali bweru wa ggwanga bano bamafiina munnange omulwadde wuuno kadaaga musoga munnange vaayo omwana wuuno ajja kwinonola ensonga dedino bw'onaaba odibweine mbayire nsaba musitukiremu muyambe omwana ono nze ndikola ogwange ogw'okumwidanda bamuwulire ennaku de bamutomeramu amagulu gonagona ne gaba nga gasoyiteibwa mukono aye mukumunsitule omundeetera bamundeetera nga taliiko wadde nti bamuleeteddeko omuntu agenda omuyamba era byonna nze mbikola naye kati omwana kaaba nnyonnyole munnyonnyola gye nvuddewo nga bwokuze biki byonna gy'oyise kakati omwana ono kozi gwe tobimanyi ebisinga sooka otubuulire byonna wajja oti maama waali mu Kampala ate taata ali Kenya taata muna Kenya si muna Kenya naye gyakolera yamanya nti wagwako akisidenti teyafaayo kujja kunoonyaako yafaayo naye talina bambi naye tali bulungi nsooka nga sinatandika Nalongo mbadde nsaba kwebaza taba kuba gwe Nalongo singa embeera teyandibadde nnungi ze banditse wa Nalongo ng'amagulu gali bwe gati nga bagasibye ebiseminti neera nga gakyali bwe bati nga nkabatimu amagulu gange emikono nga wekubeera wano wallahi kakabe kagaso akakola bwe bati nebaza ne taata wange yadde talina naye ambeereddewo from day one akabenje kano katandika katya wali okola kikuusafu we bakutomerera nali ndi mukola yongera ku ddoboozi nali ndi mukola nga nkola nenyinyuka regular nemmanjae kati nali ndi mukubanja ng'oweereza mmere okola ki nali nkola mu internet sibiteki wifi kati ngoba wa data ng'osupplyinga data yes kati nali ndi mukubanja kati mu kizimbe kya Onaston waliwo wansi wali store kati lole yaliyo ngebatikanga to inayina be nali mmanja nga bamanjiriza ebbanga ddeni olw'abalaba nze nakkirira bukkirizi ne lole yasimbula omulundi gumu nejja nempitako netuka neeyimirira ng'eyimiridde ku magulu gange nga terina okudda emabega era eddemu ekole ki enveeko then bansikeyo nze nakaaba abantu ne bakuŋŋaanya ne bansikayo biki ne banzirusawo mu kakiriniki ne bansiba ebiseminti babikusibira mu kiriniki waliwo ebintu bye bansiba neera nga nabyo bikola nga biseminti nga tebamaze kuteekamu ekisire kulaba amagumba bwe gatambudde bwe gaba amagumba nti gaali gamenyese anti okusiba ekiseminti amagumba kati Nalongo yabitegeera yali first aid then awo ne bantwala oba like oba yalidwa oba kiru oba ki like walidayo ne bantwala then ne bankuba x-ray ne banziza nembeera waawo mikono gyange ne gijja ekiruddu nga tukomye wano ka kiriniki oba mukamanyi Mengo Doctor Hospital kali awo era then nembeera awo family members bange ne bajja nensulawo kuba nasulawo ekyekiro nensulawo enkeera ne bajja omwami bambi yantomera bambi kamwebaze yeebale yafaayo kale teyadduka nambeera awo ne banvuga ne bandeete wa Nalongo neze bagenda okundeete wa Nalongo nga kuno okugulu wekuba wano nga tekusobola yimirira nga nina bbanga oba yeggo bankubira ekiro nti nno wafunye akisidenti simanyi bangamba nti omwana waffe yafunye akisidenti mwami Kwezi tulagirire wa Nalongo ne mbawe ennamba ffe batutwala ewa Nalongo batuleetayo yali mwami ne bandeete wa Nalongo naye nga wemba neebasibwe nti sisobola kwekyusa omusulo negukuluma balina kujja kusitula tebalina kusitula kuba batolina tosobola kwekolerera nga sitasobola natuula nga bwe ntudde wano eno nga era olina guleka negukuyitamu jangu jalaalo negukuyitamu nga bakusibye pampa
nayambalanga pampa. Bambi kakati aha bwe bakuteekawo ku kiriniki then oluvannyuma bakugjawo nsulawo then enkeera banzijawo bandeetewa Naalongo. Kati Naalongo aha otandikira awo omwana bamuleese bannange mutuyambeku aha Naalongo omwana we bamuleeta nga bamutuusa awo mbagamba atuula nga bangamba omwana tatuula. Olwani amuleeta yamuleeta yakugamba driver eyamutomera ne muganda we yes yaliko ne badriver banne kwegamba nga bonna bajja okulaba ewa Naalongo anaasobola okukola ku muntu ono kubanga mu ddwaliro baali babasabye obukadde 10. Twatuuka mu ddwaliro mbeerawo bamaze okunkuba x-ray baleeta omusawo okuva e Mulago nga atugamba amagumba go gamenyese nnyo gamenyeka naye tegasensebuka nti gakole obuwunga naye nga gamenyeka. Natugamba mugenda afunayo miliyoni 10 cash nga teonnaba kwogera kiralo sooka sasula ezo miliyoni 10 then bakuteekemu ebyuma bimalimu oba omwaka then babijjemu ate era bakuse ku seminti naye ng'obuzibu bwa kasente nga teziriiwo ne batulagirira ewo ne batuleeta ewa Naalongo. Nze nali mmanyi ngenda mala emyezi n'emyezi nga sitambula naye nze ekisinga okuneewuunyisa nti kati mwezi gumu oba ne wiiki emu nti nsobola otuula wano bwe nti osobola okutuula ku baketi n'ofuuyisa kati yakyusizza atuula ku baketi n'afuuyisa neyeeyamba. Kati Naalongo baleeta omwana ono nga bamaze okusaba miliyoni 10 bamukuleetera bamutuusa ewange kumutuusa ewange omwami eyamutomera yajjirako zaala essimu yange evuga gyawe gikwata kati omwami oli mukugirako nga omwami oyo bamu ku bantu be bamenya mu Lubigi eyatomera ng'ate yo mukube bamenya mu Lubigi kwegamba naye n'okutomera byali birowoozo ndowooza kati omwami annyonnyola mukunnyonnyola mugamba tofaayo mulwadde ngenda mujjanjaba saagala wadde ekikumi kiwabula gwe kyonaaba ofunye kyoba oleeta kyoba ondeetera naye sijja kusalira. Omwami asanyuka nga tudda nga mbabuuza omulwadde mumutwala wa ng'omuwala oli muganda we ku kitaawe naye tebagatta bamaama kati omuwala oli ye mukulu mukubanga ye mukulu maama ye yamala omuzaalawo n'avaawo n'agenda n'afumbirwa awantu awalala mu kufumbirwa awantu awalala omuwala oli atoowa oda kuba ayinamuko ku ttooke ttonotono agamba maama we nti ono omulwadde bamutwala awaka ewuwe omulwadde bamutwala awaka ewaabwe nga bamugja ate ewuwo bamugja ewange bamutwala nange ŋŋambayo omulwadde aliko famire ye kasa bamututte kumbe nga simanyi nti nsuula omwana muki mu ntata nga bamukomyangawo naye bwe bamukomyangawo nga ndaba omwana agenda afuuka bamukomyawo emirundi gyali 2 oba 3 nga mubuuza omwana konze wooli oli bulungi bakulabirira bulungi buli kimu okifuna nanziramu bandabirira konze oke kati kwolwo enkuba yatonnya nga nabagaye bamuleete nga driver nga aleeta ono naye nga taata woona ali Kenya talina kankuzeeko emabega talina naye abadde afaayo okufuna transport wa muwalawo bamuleetewa okumujjanjaba ate nga mukulu woono taata bwamuwa ssente taziwa bulungi bano badriver basaba emitwalo 7 aba kubawa abawemeka 5 ate nga noono talina kyamukoze eki kyamuguliddeko nti oba nzifiisiza lwakwagala mubeeko kyemugulira wabula nga ye atema butemi sente kati kwolwo driver yamuleeta nga bamuwadde emitwalo 4 ku mitwalo 7 kati mu kumuwa emitwalo 4 driver ndowooza yatuuka aliko obusungu ng'agamba Naalongo oyo nja kudda munone
kaŋŋende kati mugamba nti kaŋŋende wayitawo essaawa nga 2 mpulira ono omwana ng'ayogera ku simu ng'akaaba ng'agamba bannange ate nakoze eki nze atava wentudde ate kaakati nina empisa embi zijja ate nakoze eki nze buli kimu bakinsanza wembandi kyeva musikako essimu ne mugamba obadde ki ngenda okuwulira alo biki oyo tubadde twagala tumulekeko awo wiikisi 2 tujja kujja tumuno ne mbagamba ono gwe muleese nga taliiko wadde olugoye olwani ayogera kitaawo omuto ne mugamba ono gye bamutwala gyabadde abeera taata ddala ow'oluganda ne kitaawe yes olwo yakuba essimu abuulira ono naye bannanga abantu basiru tosobola kuddira mwana wa muganda kuba yamulabako embeera gye yalimu n'omugamba bigambo ebyo nti sigalayo ku musawo nga tosobodde wadde okukwata esiringi 10 n'olumuteekako bamuleetedde mu sikaati kwegamba bonna nga bansuulidde omwana naye nga kwegamba famire si yabuvunaanyizibwa terina buvunaanyizibwa n'akamu nga bwe mbikunnyonnyodde bwe byali baleeta omwana ne drive yamuleeta nsobola omukubira essimu kati baleeta omwana bamuleetera mu sikaati nga mpanvu eva wano ekoma wano naye nga gwe bansuulidde wiikisi emmeka naye nga muganda we bazaalibwa ku kitaawe tafunyeemu nnyiike n'agamba nti tewali muntu ayagala akisidenti nti oba nzijanjaba mwana wa kitange bwe tuliziikibwa ku kijja ekiki ekimu yagira bamugoba ono omwana n'asiba nga amukubira essimu kamaama ne kasiba nga kamukubira essimu ndowooza kamanyi muganda wakaana afuna omutima oba ogwogamba nti mwana wa kitange omwana mwala oyo teyakwata ssimu tekuliko yakuba ssimu naye abantu nga babi mwami Kwezi tekuliko yakuba ssimu nekitaawo omwana ono wadde talina naye nsobola omukuwa n'akunnyonnyola kuba omusajja yakaaba kwolwo olunaku tegatta naye omwami eyandibadde afudde kuba zaawera sanga 2 ez'ekiro ono n'amukubira ndowooza ng'awulira ayagala yeetaaga okwogerako nekitaawe n'amubuuza taata olwo kati munsudde eno mundabanga nze atalina mugaso mu nsi muno kyenva nvaayo mangu nnyo gye nayine nga ono omwana ayinza okwekola ekintu kansooke male ennaku nga mubeera ku lusegere mubeera kumpi ku lusegere ngenza okulaba nga kigenda kimuba olaba asobola okwogera bw'atyo nga takaabisa kaakati owulira ng'ayogera oyogera ne taata we omuto awo ki ekyaddako bwamala okwogera naga nti agenda kubeera bwe bamala okugamba omwana nti beera eyo tetugenda kujjayo buli muntu gwe twaddamu okukubira essimu teyakwata okugjako kitaawe yabeerangayo ng'akuba bakunonye bakubidde ku ssimu bakutte essimu bonna mbateereddeko airtime nteereddeko gundi airtime naye nga bwe tukuba ffe tebakwata kati sente yatandika ziweereza butereevu ku ssimu y'ono kwono omwana taata bwe yakimanya nti bali bamuvuddemu okusinziira ku mbeera nze gyemuwulira ng'ayogera nali mugambye bireke kubanga ndaba ali ku mawanga ajja kugwa ku mabanja olw'omwana kwegamba ne mugamba nedda taata katubireke ojja kugwa ku mabanja wani wange buli kimu bwekiri mukubirengako bukubizi ne mugamba mukubirengako bukubizi omubuuza ali mu mbeera ki kuba natuuka n'omubuuza nti olina essimu ya whatsapp mukukubirenga ebifaananyi buli naku mbikuweereze nagamba nedda ndi ku kasimu kano akatono nomanya nti embeera si nnungi era nenzikiriza neweetikka omugugu naye mukama akuwadde ekisa nti gojjanjaba adda engulu kubanga bw'oba ojjanjaba omuntu nga tadda ngulu ate owuliramu ennyiike nami nagenda okulaba ngaomwana nga buli lwe bamuleeta nze ng'omujjanjabi nga toli mumativu kiki ekyalinga weewaka ekyasinga okubeeza obubi kubanga naalonga agamba nti bulakuleetanga ng'ate alaba embeera ekyuse kirabika loneliness kubanga ndinzekka kuba nze obudde wange obusinga nawumalanga ku ssimu
nga sifuluma nti nfulume ngendeko mu bbiri ndabe TV nga omanyi step mother tafaayo nnyo wadda damusenge tena eno obeera eno yangamba yaddanga n'okudda n'atamugenda ko wali kumubuuza nti wasuze otya ku makya bw'aba agenda tagenda ko wali kubuuza mwana nti wasuze otya obulungi balina emitima gyaki banangezizinsubirwa abantu balina emitima gifaanana gitya naye bannanga abantu bafune emitima emirungi kubanga abantu banaba nejja emitima ensi egenda kufa abantu bagenda kufa nti abantu balina emitima kuba kukkiririza nti omuntu kambe naye mu nyumba kati ate obulwa otya amaanyi agambuuza nti wasuze otya nze nyinza olaba nze ne bwaba maidi ewange nga yalwadde buli dakiika mbeera nkuba yeewaka bamututte mu ddwaliro nti omusawo ali atya nze maidi wange ennaku zinabadde yalwala typhoid nga yali bubi nnyo naye mbadde nfuba naddayo waka neŋŋenda mu ddwaliro ne bamuwa ekitanda nina okugendayo ekiro nina okukeerayo ku kitanda ndabe ali atya kubanga yafuga obulamu bwo paati ya famire naye omuntu bwe mugatta DNA abalabi ba programu era nabadde ngenda kuyita waka olabe sikaati gye baleeteramu omwana lwaki tujje nayo olaba abaana obanga olina maama wo owekitiibwa siina maama yafa maama we yamusulawo nga yandikawo bayawukana ne taata nga kati abeera ludda wa maama tetumanyi temumanyi oba gyali bataliiyo tomulabangako oba olina maama muwa ekitiibwa kubanze maze kya maama ye mutata sobola kuvaamu buli mbeera ne taata bambi afubye taata afubye naye era like okimanyi abawala oyitamu waliwo embeera gy'oyitamu okusoomozebwa kusanga mu bulamu nebuuza gino emikwano gye Kampala tugisanga naye gwa tegukumanya ogenda gugamba ekintu kyokugende kukwogereko n'ogamba ŋŋambaani nyumizaani nga tolina kyakola olina tuula n'okaaba neweebaka tolinayo muganda wo bwe muzaalibwa mu maama ate mutaata nina tuli baana bana nze ni mwana wa kusatu kati bano bakulu bo bakimanya nti wafuna obuzibu bakimanya omukulu waffe ddala yeesobola kale ayinamu kasente kati omulala nzirako ate naye bantomera leero naye ate era n'alwala olunaku oluddako naye era n'agenda ku bitanda biki nga tebava mu ddwaliro kati nga tuli baana babiri tuli balwadde ate asembayo muto ali mu pifri naye maama kati taata yaleka azimbye ennyumba okugenda e Kenya ewammwe wamba nti tutulina ewaffe wewano tannaba kati guwaviirangawo okugenda okukola nze nalinga like nze nkuze ne ssenga wange kubanga okuva mama wange yandikawo nkuze ne ssenga wange kuva buto kati ssenga ye akimanyiko nti walwala akimanyi ye abakozeewo ki zaala yakolako paati ye kubakozi abakola naye wano walabika waliwo ndowooza obusolosolo pama kati kaako konoonyaawo yakolako paati ye senga ngerawo omanyi bya famire obutakkaanya tebubulamu natuka nalemeyo kati nze we nnakula nindaba nga nkuze era nga omanyi oba okuze embeera ewaka ogiwezezza mweno Desemba ngenda weza 19 nina omutabani wange wano yakamala university nalongo bw'anaakujjanjaba obulungi mutabani wange ajja kwewangulira gwate tunaagamba ki ffe tukulabirire tukujjanjabe tukubeezeewo mutabani wange yakava ku university maama nefunidde akaana kange ak'obuwala bannange kajjanjabwe tutandike n'okuwaayo obuyambi bannange nsaabusabi bannayuganda bannange ne bw'otaba munnayuganda naye ng'olina obuyambi olina omutima omulungi anaalaba ekintu kino bannange saagala oba njogere ntya simanyi naye tubeere bazadde buli mwenna bannabbanja bannange mbadde nsaba musitukiremu mujje munnoonyeeko mulabe ku mwana ono abanyumiza ennaku ye sooka ogabe ennamba eyo naalonga gabe ennamba eyiyo eyange eri nnamba ki ennamba yo eba kati banyumya mutuwe ennamba yange akali omwo mu nsawo Kwezi Mr. Kwezi
abantu bonna bambi bagambe bajje balaba omwana ono agenda kunnyonnyola ennaku ye gy'ayiseemu okuva mu buto ogenda kukakasa aye ne bataata tetujja munenya bambi omusajja Nalongo tusaba nsomeraako enamba ya Nalongo mwenna abaagala okuwaayo obuyambi nze amaanyi gasinga kubeera mu bantu abali mu diaspora abantu abali ebweru eyo batuyambidde abantu tweyanza nnyo tweyanzeege wano naleeta omukyala yali afulumye wano ekyenda baamuwa obuyambi maama fiina oyo mwesiga nga mundu mmenye n'abalala bonna gye bali nabbanja mulaba agaba obuyambi bonna benkowodde bakadaaga abayimbi mwenna kakibe kitongole abayimbi nabo oluseke balukuba wa Salimu anti kyenneewuunya kati nabo bembeera gye balimu taata Salimu Sale leka kuba bayimbi bokka tulina abaana nga bano buwuliriza emboozi ye ku Kwezi n'ababuulizi b'enjiri ababuulizi b'enjiri abasumba bazikukumba musitukiremu bannange mbadde sijjangako nenkaaba bwe nti naye ku kyono kinkutteko nnyo kale kati kansome ennamba eno ennamba ya Nalongo musobola omukubirako ne mumanya ekigenda mu maaso Nalongo ono muyunzi w'amagumba era omwana ono baamutwalayo ng'emmotoka emutomeredde ku Busafi loole amagulu gombi gaagano gamenyeka n'omukono Nalongo mu mwezi gumu asobodde okumujjanjaba njagala mukube ku nnamba y'essimu eno eya MTN eri noti 786 84 34 75 eya Airtel eri noti 7 noti 39 74 noti 2 ezi ennamba muzitunuulire ennyo bambi ku lw'omwana ono amanyani Naggujja Angela Naggujja weddira ki njovu ab'enjovu yonna gye muli Naggujja Angela yatomerwa emmotoka Bamusula ewa Nalongo omujjanjabi w'amagumba omuyunzi w'amagumba akoze omulimu gwe naye Naggujja Angela taliiko buyambi bannange mukole kyonna ekisoboka waliwo abayina ssente yezitalina alina nga muzifuuyirako bufuuyizi nankani zireme kufukula essimu eri noti 786 84 34 75 mwami amu oba noti 7 noti 39 74 noti 2 kaakati njagala okumanya Nalongo agambye nti nno bw'oyogera ennaku yo okuva mu buto omuntu ayinza n'okutya ennaku yakutandika ddi bannange obuzibu obuliwo nze kale ndifa nenseka like nemba munaku nseka okuseka kulungi okuseka kujjako stress kimanyi Nalongo ate okuseka ddagala ate kati Nalongo yafuuka maama okuseka ddagala like nze nakula ne senga wange mukula kula nga sinabagenda mu myaka gy'abakineja like obulamu tebwali nnyo bwanyigirizibwa nnyo neera nga mwina neera si nnyo nenkula nensomako okutuuka bwensomye wakoma mu siniya yakumeka yakusatu bambi sente ne zibula like covid yali yaggwamu taata bizinesi eweddewo biki nga siina wentandikira kati akalima ako ak'okutambuza data okafuna otya akoko sitole empanvu sike nasookerako sooka awo nkuze covid aweddemu ngenda natandika osoma saaluuni okukola enviiri saaluuni eyo nga ndaba nsoma kitono ate emirimu gye gisinga obungi nga ninga atazze soma mubeera muli mu kusiba mu kifo ky'okusoma like emirimu ino siimula omufumbire oyoze tawero owa saaluuni tinga emirimu mingi ate okusinga ku byosoma ng'obudde obusoma oba na butono osinga kukola mirimu nga wotuuka ku makya oyoze ebintu olongoose okola oti oyoze tawero emirimu mingi nengamba owaayo ebyo kambireke sente kanzikole ki kanze esonyiwe neefunawo omulimu netandika okukola mulimu ki nali nfunye edduuka lya speya ewakiseka omundeeba mugoofu netandika okukola mpola mpola ngaera omuwala oba olina ebyetaago nenkola mpola mpola
ndi muwala ali fane ndi fane mbadde n'emikwano mingi like mbadde muto naye nga n'emikwano kale nenkolaawo nenvaawo nentandika okukola ne anti wange nga omanyi bino mwesanze e Kampala mweddira kimu oba muyita senga nenkola naye awo nawo neŋŋenda kati nga njagala tandika te kati field ya mu kibuga kati nga namikwano gyengi nga mu kibuga waliyo ssente nange mbagala munfunire omulimu mu kibuga nga ngenda mu kibuga ntandika okukola nga nkola njagala ogenda empola ng'ogenda mu kibuga ng'otandika kukola kuyera ku nguudo kukola ki nali nkola mu hoteeri kuweereza mmere kuweereza mmere naye nga hoteeri gyendimu kale si yemenya ennyo ekirya naye nga okola nga mwatesa mutwalo mu kusasula naye naakuwa 5,000 nga lwaki anti asobola abigaanyi n'oguma n'ogawa ekangume naye ng'okeera saa 2 zirina kusanga ku mulimu muwaase mufumbi ogitambuza obanjiza ng'okooye n'atasobola n'akuwa 10,000 ate nga sigamba nti emmere ogirabye eweddemu tosuzizza bbanja enaga nkwadde 5,000 kyekyo n'otandika okwesika neŋŋamba wano nno birabika bikoze eki bigaanyi nesooka ntuulako awo ewaka naye waka wali ewaffe like twakola mpabine nga batwa like okukola kintu kikulu nnyo nga bagamba oli munaku teri agenda kukolerera nga tokoze eki nga teweekoleredde era nga natuulawo wiiki emu natandika okunteeka ku bunkenke nagaa kati osigenda kuwa mmere kikuwa amaanyi agagenda okukola ki okunoonya omulimu ng'akuwa transport nagamba genda mu kibuga okole ki onoonye omulimu n'ogenda n'obuzaawo ku mikwano gyo n'ogikubira essimu biki nga si byangu olwamala nenfuna omukyala mukwano gwe naye yankubira essimu naŋŋamba Angela njala tandikawo bizinensi ya butunda naye njagala omuntu agenda ogikola ki ogibeeramu nemugamba kiri fine nga mmanyi okuba bulungi juice netutandika okukolaawo nenkola mpola tozo olwatuuka ng'alaba oba mubba naye nga ddala wali omubba nali simubba nze mbadde wa mazima nnyo mu bantu benkoledde akuba bannayuganda loza mukama akiteekamu bwe tulineyo endowooza nti omuntu aba akubba nenkola olwatuuka takuwa lanchi takuwa breakfast omukazi ansasulaku n'enusu 10,000 siri musonyiwa ojja musonyiwa nga akatunda k'osiibirira kajuyisi k'okamudde akoko nga nakanwa nga kandi wano n'okawulira nga kakutuuse nga kantuuka dda nonnyuka nakusimba nusu 7 tolidde lanchi ki nga ne mukama kuno kubonaabona nabaki naye nga nseebinga obusente bwange tiwenatuuka embeera eyo ewaka neetabukamu nga omanyi entalo za famire gundi ng'ate omuntu naye wajja eri obusungu bwo naabukuteekako naawe olina ebizibu byo nenfunayo awo obusente nempangisa emukwano gwange kati mba naakapangisa omwezi gumu guggwako bwe gumala okuggwako siina omulimu gwe nali nkola guweddewo siina mulimu essimu neyatika neefa nebuuza mukama nalyaki awo omukwano gwange oyo gwe nali mbeera naye jeje properties oba ogimanyi kampuni etunda wifi aŋŋamba tugendeyo eyo oyo mwami yali amanyi nnyini kampuni eyo kale kuba nali mba wange emmere nga ŋŋendayo nga ntumya bbaluwa ya chairman ng'akubira muzadde wange nga mbuuza muwala okkiriza akole nti ye kikaale nga mpa omulimu awo obulamu ne butambula nga kale osobola okukola n'ofunayo kasente n'osasula renti newogulyeko ng'omwana omuwala wabeera obulamu ne butambula neera nga bikaluba nga bikaluba nonnyuka nga tolina yadde ebiina n'otambuza bigere okudda ewaka tambuza bigere kale mu buli mbeera yonna ebaddewo ne mukama abadde nga ku saidi yange nga like waliwo n'otuuka nga kintu kiri hard naye n'olaba ng'oyiseewo kati okutuuka okufuna accident wali olinawo akasente nga gwe nze nganza omuntu nalinawo akasente kekakuyambako okusooka okujjanjaba nze kale zinnyambako nganza omuntu bye nali neetaaga kuba kati nze mu bulamu bwange nali nga omanya abawala
bagenda okunkwana nga siryetegekedde sirina kyenina simanyi ki accident ate bagyetegekera nalongo accident era muwala wajja kunzisenseko accident bagyetegekera mbu nga sirina bwe neetegese nga simanyi naki kyegera kukola bankoona siina ngoye empanvu ne batuma engoye empanvu siina kwegamba nga bikimu kiri awo kati nalongo yeyakuyiwamu guno omuvaazi nalongo ye muleke nalongo nze simanyi kyegenda kukuwa mukazi gwe simanyi andabirira ng'omwana owuwe ampita na princess nalongo weebale bane nalongo neyaza nina omwagala kubanze nina abaana abawala bangi ontaddemu amaanyi sikulimu ontaddemu amaanyi bambi nina omwagala si ye yekka nzina abantu bangi benyamba bangi bali bati kiki awaka bangi ewaka muliwo bangi obabeezaawo otya naalongo naye ate buli muntu mwagala nga mwana wange kabe mukadde nga nsingako oba nze musingako bonna mbayisanga baana bange okubeezaawo abantu abangi awaka nze ndi supplier wa mmere nsuplyinga amasomero kati ekyemmere ekyo tekitera nnyo okuntuulamu ofuna kyobaliisa kubanga noono omwana mulwadde naye era talabika bubi omulabiridde bulungi oba oli awo kayogati n'aleeta mbejjo n'alya kuki watandika ddi okujjanjaba amagumba waliwo yali ambuuza Kwezi watulete nalongo yatandika ddi okujjanjaba amagumba nawulidde nti yajjanjaba UPDF konze buli mujasi yenda kubakuba essasi gumba ne limenyekamu wanaalongo gy'asibira watandika otya okujjanjaba amagumba nze okujjanjaba amagumba nakitandika ndiko omwana nga asooka fasiboni wange olw'ensonga waliwo omukyala yali ayina ente ebusiya gye nali mbeera ente eyo nemutomera omukolo ne gumenyeka nengezesa bugezesa ndabe nasobola negenda okulaba nga nyunza omukazi ng'awonye okuyunga okwaffe kuli mu musaayi oli wangabi ndi wambogo naye jjajja wange omukyala eyali azaala taata yeyanjigiriza nze okuyunga kuba sijja gamba nti ndi muganda nze ni mukazi w'e Busoga Kamuli disitulikiti oli w'e Kamuli Kamuli sayidi ki Kamuli bayitawo Buloopa Buloopa munnange Kamuli nkolerayokko ekinawampere mubayise Igaga kati buli ampulira yenna nga muyise Igaga amanye nti akalandira kakwatayo akajjajjange mukama akuwadde emirimu ndaba amasomero ogajjanjaba UPDF ogijjanjaba amalwaliro gano ag'abazungu lwaki tegakuwa mirimu n'ogenda n'ojjanjaba era bwe mba nfunye amalwaliro amazungu nga bampadde omulimu nebaza bwebaza neŋŋamba Allah ng'onjagala naye era nebaza Katonda ndi mukyala ayimiridde obwomu naye Allah oba Katonda ansobozesezza okubanga wendi ng'ate ndabika bulungi nkolera amasomero mangi nkolera yunivasite nnyingi nzijjanjaba abantu bangi ab'obuvunaanyizibwa n'omu n'omukwatako ng'owulira n'emikono gikankana ng'owooza nzaani naye olw'okuba Katonda yanteekako omukono ogw'obujjanjabi nebaza Katonda ate buli muntu yenna ng'olina omulimu gwo gwagale bw'onaagwagala ojja kufunamu nze ekindeetedde bino byonna kwagala mulimu gwange olunaku osobola okuyunga abantu bameka tokyogerako batuuka ne bamusukkako ekintu kikusukkako nga bangi tolina baana boyigiriza bakuyambako okuyunga naalongo n'otamenyeka wekka nyawo abaana naye abaana bagenze nnyo oba mu bye basomeredde n'oyo muyigiriza oyo atudde awo ono omuwala gwenda njigiriza ku baana bange njigirizaako abaana babiri okuyunga abasigalidde nagenda okulaba nga si bye balimu kaakati bino byempulira nti nno oli abeere Amasaka n'omuyungira wano n'awulira nga yeereeze naawe obikola nakyo nkikola kiki
akikola n'abali ebweru era mbayunga Nalongo ng'oyunze era n'abeereyo ebweru ne muyungirayo n'awonerayo bannange Nalongo ayunga magumba takuba nsaasi ye muyunzi w'amagumba buli lw'omenyeko eggumba buli lw'ofuna obuzibu kuba ku ssimu noti 786 844 347 ayunga magumba oba ali mu ddwaliro zzungu gwe muleetere x-ray alabe eggumba bwe lyakutuse yatandikirawo okuyunga eya Airtel eri noti 7 noti 39 noti 2 essimu zino muzitereke olwaleero oli mulamu enkyo oyina obuzibu omwana we ayina obuzibu muganda we ayina obuzibu mukyala we ayina obuzibu kyovola nti bankubira amasimu ne bantawaanya bw'alaba pulogulaamu ng'eno essimu tagitereka tagikopa bw'amala okufuna obuzibu mwami Kwezi oli luddawa nakulaba ng'okyaziza omukyala ayunga amagumba mpa ku nnamba ye essimu ennamba zino tezimenya masimu bwegiteekemu mu ssimu yo nti Nalongo ayunga amagumba ebeera omwo ayinza okuba muliraanwawo ayinza okuba omuntu yenna akukwata nze essimu ez'ekikanga ekyo sizijjaamu era eyo Nalongo nze sigijja mu ssimu yawe tomanya era kyovola nti buli ankubira mba nayo n'ogimuwa naye nga tenakulabako olunaku olwo lumu naye essaawa yonna nange nsobola okuba kirayanti wo tomanya so bannange nti tewali kintu kitasoboka mutereke ennamba z'amasimu zino naddala ez'abantu abatugasa zibeeremu naye abalina obuyambi maama Fiina omwana ono yeetaaga kuyambibwako mwana bamutomera amagulu mwaba TikTok musalamu ebintu ebyekisiru leero musaleemu ku bino mukiteekeyo musaleemu omwana ono gwe baatomera mukasaasaanye naye byonoonese mmwe bye mwagala bimusalamu nsaba buli muntu yenna anaalaba akantu k'omwana ono ku TikTok oba awantu wonna oba ku Twitter oba woowo anaaba akalabye bambi munyambe mukatambuze Allah ajja bateeramu balaka bannange si byangu kubanga kati Nalongo omwana yafuuse mwana we tokyayina gy'omuteeka ate nina era bw'anaaba nga atandise kukola ajja kuviirawo atandika okukola kati tulina kusonda ssente kuwa buyambi omwana ono tumulabe nga adda engulu atandika okweyimirizaawo ugambye kati omulabye mu mwezi guno olaba agatambuza gakyusekyusemu alabe olaba kati asobola n'ogakyusa gawubewubemu bwoti gaguma omwana agenda kuwona naye obeera awo n'ogamba mutulabe kuuba n'omukono obeera nga agugezesa ogutwala eri naye nga gumba lyamenyekera ddala yes ebifaananyi abirina ebifaananyi weebi naye mukazi gwe ng'oyunza amagumba bannange yunza amagumba ate olaba kano kendi wano ngenda kutuuka wakaatolo mu kifo ekyo gankampumulemu ate nga nabo bali eyo beereeza edda nze nno bannange abalumizi b'emigongo muli bangi naye muve ku peyinikiira bakutuka obutibba nina omukyala munoonye nina omukyala yakutuka akatibba bamuyita kyani yali mukazi nga anoonyeza nnyo Pulezidenti Museveni akalulu Nakajiri twamutuma maama Nakajiri abeera awo najja nankumbi bamutambuza wonna aŋŋamba mbu akagongo kano kaseeseetuka maama Nakajiri bw'obanga olabye pulogulaamu eno oba abantu mwena maama Nakajiri mumutwale wa Nalongo bamutereeza akatibba kakutuka nammwe abaami abalina emigongo egigongo badde mugende babagigatte owulidde emigongo gibalemesezza n'amaka emigongo gikutuse mutwale emigongo bagikanike bannaye abalala mwayeetikka nnyo ensawo za lumonde obumonde mwowino ensawo za buwunga kati emigongo gigize mugende bagitereeze ndeka mbongere ennamba mwe mumanyi kyemulimpa balimpeereza kyemumpeereza mukimpeereze eri noti 7 8 6 8 4 3 noti 7 noti 3 noti 2 zeze namba za Nalongo 2 njagala kusiibula ogenda osanga abalwadde kaki akatalekeka
walala bannanga abakyala waliwo kana akatalekeka abakyala ebisenge mubikuba kkono naye ebisenge muyite ku ddyo mutuukirire Nnaalongo. Abaami ensonga zaffe muzimanyi muntuukirire. Ate abakyala ennaku zino bawoza stress naye ngaekisenge kifa. Anti kyobula nkugambye nti abakyala ebisenge bibagudde kkono ne bwe baba bakwanjudde eggulo gwe omwana gwe bayanjudde eggulo ngamba oti anti tosobola kumala mufumbo omwaka kyotegeeza mutuula n'omusajja oyo mutuula butuuzi ne mugamba tukole ekintu tusasamaze ensi enkya twekyawe webale nnyo ne bakuba embaga omusajja n'akuteekamu ssente empitirivu n'owa abazadde ennaku bbiri nti nanobye olw'amangu ago kiba ki baana bange ekisenge mukigudde kkono muyite ku ddyo mutuuke ewa Nnaalongo ensonga zonna ate abaana ab'obulenzi nabo bali awo abaana ab'obulenzi banywa bijuyisa eby'emirondo waliwo simanya bino mirondo simanya biki abaana abalenzi muleme kulya mirondo muleme kulya mmwanyi buli lw'oligaayo emmwanyi n'ogaayo omulondo ogwo obutaguvaako ne mwekomerera bijuyisa ebyo manya nti ate mu maaso eyo baweeyononedde oba ojja kunywa juyisi wepaka obulamu bwo bw'olivamu nsi oba wangadde emyaka 8 nga gyojja okunywera juyisi oyo bw'aliba nga takyaliwo juyisi bw'aliba takyaliwo munnange oligamba Nnaalongo yalinganga ne Kwezi nga boogera basekaaseka naye yitako ewange katono nnyo bwoti balongoosemu okola embalula ozaale n'abalongo ganja jangu wano mutabani wange oyo yakamala yunivasity jangu bakulabeko wano mutabani wange ganja oyo yakamala yunivasity naye obwedda nkuba awo nankuba akaama nemuga ntofaayo katusooke tujjanjaba omwana ow'obuwala ajja kutereera Nnaalongo mugende wa Nnaalongo mmwe abanywa emirondo simanya juyisi wabikajja oli tebateekamu kaki bataddemu omulondo mwekamirira ebintu ebyo bijja baleetera ebizibu n'omuliro gujja kugwerako ddala mutambule era mujja kwekanga nga batule tekuli ngampale buwaleze mutambule ate abaana ab'obulenzi abafunyemu ku ssente mwagala n'oyaka olunaku ng'oyaka emirundi 10 n'owaanuuza naye nga buli gwekuwaanuuza toli mumatiza kyemuva muvuddeko ne muwoza mbu natutta omwana ku DNA nga si wange lwaki gwogenda mu kisenge nga tojja kumalako kituufu mumaleko basambe 9 ezingazinga 2 oba 3 gwomaleko osambe 9 omwana alibeera ddi nti si wuwo naye gwogenze munno tovuze 9 ate okomyemu 2 ate oyagala omuwubira ennyo kati ate mu kumuwubira ennyo naye afunye anagenda paka mu 9 oba 12 nga gwakulekawo nga bamubalula lubuto nga gwaddaano nga boda bavuga 10 n'ekyenda bakiyitamu webale nnyo abatakisi abo osanga omwana wa takisi ng'alina abaana 10 naye nga temulimu atali buwe bonna nga babe abo nno basibira ddala naye nosanga banoomufunyemu ku ssente Nnaalongo waliwo omwana omukyala yasaze ebyayi ku mwana oba akavidiyo ako wakalabye naye Nnaalongo abakazi babadde ki nakalaba tebannakayitana ku mawulire kiki naye nedda kankyogerebwe nti abanakigula bakigule abatakigule abaana bayitiriza nnyo kugenda mu byobuwangwa mu byokweraguza omwana oyo temugamba nti yaliko ekintu kyonna teyakirina era omwana oyo sigamba nti omwana wa mukwano gwe yali tamwagala yali amwagala naye olw'ensonga nti yagenda ku musawo n'amugamba nti okufuna ekintu ky'oyagala genda ofune omwana omukole bwoti ne bwoti kwe kukola ekintu ekyo era bwaba poliisi niwe nakinoonyereza etya terina kyejja kufuna wabula oyo omwana yagenze mu byabuwangwa bye byamukozesezza ekyo bamulimbye abasawo ate abavuka b'ennaku zino tulina obuzibu bumu twagala nnyo ofuna amangu okufuna ssente ate buli kintu kyotakoleredde kibaako omuwendo teri kintu kya bwereere njagala osiibule tudde wano eno olunaku olwaleero mbeebaza abalabi ba puroguramu eno
yenna yenna ayina obuyambi mama Fiina mama Nabbanja mwenna balamba maleyo sijja bba balamba maleyo naye muddugavu oba muzungu oba muki mwenna gye muli ndi muvubuka munnammwe ffenna tuba twagala kisinga mu bulamu ne wakaba katono katya emu eba esinga ziiro basaba ku buyambi nalongo siibula omwana ono mulaba nga ayagala kukaba Maziga saagala mwogeza nnyo gamba Katonda atuyambye nanyo obwedda ngamba oyo ne mugamba agenda kaaba naye kemutudde ku segere obwedda bwayagala okaba nga ng'omwetegereza bambi bannange bannayuganda bannange abakyala n'abaami mwenna oba mwana waliwo n'omwana ng'alina emyaka 10 naye ng'alina obusobozi munnange abagagga sijja kusosola wabula buli munnayuganda yenna oba munnansi ki oba wansi ki buli muntu yenna alina obusobozi yenna oba pulezidenti waawo oba waawa emikisa gijjanga ku bantu olaba omwana ono pulezidenti bwalaba akantu ke najja agamba nti omwana mumundeetere n'amugondomolako ekizimbe bannange abantu era nze bannaye bannayuganda bannange mbeeyanziza nnyo mwebale kuwuliza puroguramu eno mwebale kunjagala bye bwentu bannange mbadde ne Naalongo Kyobula Loozi Kyobula Naalongo Kyobula Loozi Jaliya ayunga magumba bw'atannayunga teweebalabala saawa yonna naawe bakuyunga funa ennamba eno eri 0786 847 75 ne Airtel noti 7 noti 39 79 74 noti 2